Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubala musiza balafe munna abaliyeyo abala basalamu TV mudde buno muje bale jonna jimukoze tubebaza nnyo nyini ddala okubanga mutulaba tubagamba nti mujjango okwo amanya nze Habib Semakula program yaffe emboozi mu Quran ebyokutuuseeko program eno tuyali mukadde waffe Sheikh Abdultahi Kinobe nabeera nga tunyonyolako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatumiza mu Quran ekitiibwa. Sheikh nkwandiriza kamusabe obuuze kuba tulaba mwenna abalabi ba Salam TV ate nga mugoberera ne program emboozi mu Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe Sheikh Abdultahi Kinobe program yaffe eri emboozi mu Quran ekitiibwa. Emboozi mu Quran si tekiba kya bwenkanya okubeera nga tutunula emboozi mu Quran ekitiibwa wabula nga tutegeddwa ki Quran Allah subhanahu wa ta'ala yagissa. Jjukira nti programu zaffe zitambula Sheikh azza atulaga ebigendera by'okussa Quran ekitiibwa. Twagala okunzika ensonga eno n'okutegeera ddala mu bufunze lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Quran ekitiibwa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sheikh lwaki kulinga kwejjukanya kugamba mboozi zitambudde wa mwezi gumu oba myezi ebiri tubadde tunyonyola lwaki Katonda yassa Quran. Ababadde batambula naffe kugamba bakimanyi naye okujjukiza twagamba nti Katonda kubanga twagamba nti Katonda yassa Quran lwa bigendererwa bisatu, ebigendererwa ebikulu bisatu. Mulimu branches na kina ebigendererwa bw'ogitunuulira ofunamu emiramwa esatu emikulu. Twagamba Katonda yassa Quran nga kyakulungamya obanga kyekyo obulungamu kiruŋŋamya kigayidinga bwe bitefaana bwe bityo omuntu ofuna kwanatambulira obulamu bunaatambulira mu kisanja kino kya Quran eno. Ekiseera kino ekisemberedde ensi okuzingibwako abantu banaatambula batya huda linnansi. Netugamba ate era Quran Katonda yagissa nga kyekiwagira oba kyekikakasa obubaka ona ayetisse ekisanja kino nabbi ow'enkomerero kiki ekimuwagira n'obubaka bwebazze nabwo kubanga obubaka buzze butambulira baana bazzukulu ba Ishaq Bayudaaya. Kakati okujja okujjulukuka ekiwaatu tekyali badde okuva wa Ishaq okujja sikyali kyangu kyakukkiriza naddala bano abasangiddwawo nga bannannyini bani batambuza ekisanja ababadde batambuza ebisanja ebyenjawulo. Abayudaaya balobinga nnyo kati bo baamanya nti Katonda naye olw'okuba nti bajja bafuna obubaka balina obubaka ebitabo Tawuraati Enjiri kwegamba bo bali informed. N'olwekyo Katonda agenda okujjula ekisanja kino beetolera Baitul Maqdis n'ebifo ebirala kubanga Shuaibu naye bagamba yali Muwarabu siina nze bukakafu era nze tekinkwalaho okumanya oba yali Muwarabu oba yali Mpenjabbi oba yali mu Singapore. Alimu Shuaibu yatumwa ila ashabil qarya abantu abaali bawangaalira mu bibira nga balimi naye nga bwe bajjayo ebirime minzaane n'ebipimo nakinaki bwe bwali obuzibu bwabwe Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu omutunuulira ng'olaba ye omulamwa gwa tawhidi kugamba ye yalwanagana nnyo n'okusinza Katonda omu. Yasanga ate kitaawe yennyini yali alina factory y'okukola amasanamu. Kakati ate mwattubo ye ku mulembe ogugwe yawangaalirako ne Nabbi Luutu. Nabbi Luutu ng'alina waali bamalayika bajja mission bwejja neeyitirako ewa Nabbi Ibrahim nga bazze okumuwa amawulire ag'essanyu ojja Katonda yanikudde edduwaayo
naye tugenda wa Luutu n'agamba mission nga bwenjiraba mugenze kubazikiriza naye Luutu alina mukkiriza waliyo n'abalala ne mugamba kwebyo byebyo biri bitulekere tumanye enkola yabyo kugamba olaba kakati ne butambula bwe butyo kakati Abayudaaya bo baasoma mu bitabo ebyo nti wajja kujja nabbi ow'enkomerero nabbi ow'enkomerero eyo amakanda ajja gasimba mu kibuga Madiina era ne basenkasenka yonna gye baali ne bagendawa Madiina mwattu eyo nnono yaabwe n'okutuusa olwaleero gwe bw'ogenda okulaba ekonome z'ensi ezimu nga zigenda okukola pusinga Abayudaaya baba bashitifuti bavuddemu dda kugamba bo babeera wali bifuna bwe batyo bakola wano nzijukirawo waliwo n'abantu ababala bafaanana ababaze ennyo oba ojjukira oba wali okyasoma wali ku Biraali waliwo abasuubuzi awo nga bayita ba Aswan baali awo ku Nakivubo naye gavumenti y'Obote egenda oggwa Obote 2 nga bashifutinga dda bali Dar es Salaam wekuga waliwo abantu kati bano baamanya nti nabbi ono ow'enkomerero amakanda ajja gasimba Madiina era olaba yagenda okutuukayo okusenguka okutuukayo kale emyaka 13 ng'akyali wano naye okugenda okutuukayo nga bo bakola ki batuukayo dda kakati pointi gyetwagala okugjayo nti obubaka obwo bubadde butambula bwe butyo bushifutinze butyo okuva mu baana ba Isaaka ogenda abantu bakikkirize batya nolwekyo enkola ya Katonda Allah subhanahu wa ta'ala kuteekateeka Makka nga twayogera Makka nakiteekateeka bulungi Abraha najja ng'ebyo okugeraho Katonda oyo nasesebbulwa ebinyonyi nga lya binyonyi yaleese lya njovu nti lya ttendo nnyo terirabika Allah n'amulaga ate ku maanyi ge nti ate obunyonyi bwokka buyinza okusitula ne bujja busesebbula eggye lyonna kakati oluvannyuma Makka n'atereera bulungi bano basuubula bagenda Sham bano bagenda mu myezi 6 bagenda eno myezi 6 bagenda eno mu sisitimu eyo nabbi mwaza emaze okutereera bulungi bwetyo abantu babatya baga bano tembakwataka abaabo bazibu nnyo ebinyonyi bazikiriza eri e Makka abo ilafi Quraishin ilafi muhita shita wasayf amanahum min ju' wa amanahum min khawf abantu be Makka tebalina njala n'okutya tebalina kutya konna kubanga buli we bayita okusinziira ku byafaayo bali mirembe amanahum min ju' yujiba at'amahum min ju' yujiba ilayhi yujiba ila Makka thamaratu kulli shay'in ebibala byonna e Makka bijja n'olwekyo bali mirembe nabbi n'azaalibwawo kakati bw'azaalibwa najja kitaawe najja atambulira mu sisitimu eno agenda naye agenda okusuubula bw'abadda n'afiira e Madiina kwegamba ndowooza olaba sisitimu bwetambula nenteekateeka kakati obubaka bwe butyo obujjulukuka bwe butyo nga buteeketeeke mu ngeri nga byengenze nkolako nebisikonyeeko embeera ground ngeteekebwateekebwa mu ngeri omuntu yalenza otegeera n'amangu kati Katonda yali alina okumussaako Qur'an eno nga kyekikakasa obwannabbi bwe ebintu bingi bye twayogera naye kugamba bimpimpi nti Katonda yamussaako Qur'an nga eze ne heading kugamba omulamwa gwayo gwa kusoma iqraa soma ng'omulembe gwonna ekyo ekigambo okuggulawo obubaka obwasookera ddala okumukkako ng'ali mu mpuku kitegeeza nti omulembe guno gwa kusoma si gwa kuvumula ng'ogwa nabbi Isa si gwa ddogo ng'ogwa nabbi Musa kugamba n'abalala abasigaddeeyo si kuleeta ŋŋamiya byonna ebyo Katonda yabiteekerateekera ebiseera bwe byavangawo bannabbi baabyo bagendanga byakolanga mu biseera bya bannabbi olw'okuba ebisanja bikyatambula naye kati kino ekisanja ekiggalawo
programu eziggalawo okuwangalira ku nsi nabbi waazo n'ekisanja kasse ekitabo Kurane nga ne bwanaavaawo kijja kusigala nga kisoomoza amajinni n'abantu n'ebiribaawo byonna era nga tewali asobola kukyaŋŋanga nabiri tebabyaŋŋanganga naye byagenda era tebiina dhikiri toyinza kuga nti kirimugendi oba nankani naye no Kurane yasigalawo ate nga nkuume teyina ayinza gitaataganya ne bwoleeta kino ne bwoleeta kino okusooka nkuume nnyo nga bwetwagamba ebifuba by'abantu esomebwa buli kiseera eina aya zino 7 ezisooka zino ezigiggulawo ziddiŋŋanwa emirundi n'emirundi toyinza nagibala mu nsi yonna tesi wano n'olwekyo ekyo kyakubiri nti wova kuba nti kyakuluŋŋamya Kurane kyakukakasa bubaka bwa nabbi buli ayagala okugezaako okumulimbisa adda wano eno Kurane yemweŋŋanga buli oba ogamba nti si mubaka bino byalina leetayo ebifaanana ne bakyalenjinga Kurane nekyalenjinga ab'okumulembe gwayo abakenkufu bannakinku bannanyini lulimi Luwarabu ne batakisobola peeri eyo neggwako ne kibeera nga kisoomoza n'abalijja okutuusa enkomerero ne bakola ne bapakalapakala ne bagamba tukole yunivasite tugende tukole yunivasite evuganye Azhari obusiraamu bujja kuba naffe era tunaaba tuwina kyetukozeeko Azhari esigala etambula n'ebizibu byayo mu mirembe egy'enjawulo naye neesigalawo nga naakoze yunivasite American University talina kyakoze tatuleeteddeyo la Kurane ate agyetaaga n'ogyesembesa kuba agenza kusomesa lulimi Luwarabu abantu aboogeza olulimi Oluwarabu naye ate Kurane tijayagala okwesembesa ate nga asomesa olulimi Oluwarabu ne hadisi za nabbi ekyo nekitamanaga nti mu Lebanoni abantu ne babaawulamu bano ne babeera bakristaayo bano ne babeera basiraamu bano ne babeerawo obufuzi bano ne babawo bwenankani era nakyo nekitambula bwe kityo ne gye banaayiya awalala naye ejja kusigala nga yo esoomoza mu ngeri ye topics zeyogerako ne mu ngeri gyesengakamu ebigambo byayo ne mu ngeri gyeyogerako ebyafaayo kuba oyinza okugamba nti eno eyogera ku mulembe guno gwokka kubanga ya mulembe guno naye n'ebyafaayo byonna ebireeta nekumulisiza n'ettaala gyemulaga n'olwekyo kikuga nti Kurane Katonda yagissa omulamu ogwokubiri olwakukakasa obubaka bwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ate ekisembayo n'agissa nga naye zino aya twazisoma okulaga nti Kurane hidaya linnasi twagamba wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balagha naweebwa Quran eno ndyoke mbawoninge mbatiise mbalabule ku birijja hidaya nti wa uhiya ilayya hadha alquran nasibwako eno Quran liunzirakum bihi ndyoke mbalabule waliwo obuzibu wali batakoze bwati waliyo obuzibu gye tugenda kubanga obulamu buno obw'okwangalira ku nsi buggwako naye tulagawa gye tulaga tulinayo emirembe oba tulinayo ssanyu bani abafunayo ssanyu bani abafunayo emirembe hidaya omuntu atambule ng'amanyi kakati wa hadha kitabun kino ekitabo Quran anzalnahu mubarakun twakissanga kya mukisa musaddiqu alladhi bayna yadayhi kikakasa kijja kugumiza emiramu egyali mu bitabo ebyakola ki ebyakulembera si bid'a min alqawli kino si kipya tekyeyawudde ye system y'obwannabbi n'obubaka obwava waggulu etambula Allah yaleetanga ebitabo mirembe gy'enjawulo kakati olwokuba obulungamu obuviirayo nti musaddiqun
alladhi baina yadayhi anzalnahu mubarak musaddiqu alladhi baina yadayhi walitunzira umma alqura waman hawlaha. Abantu abali wano mu kibuga ky'e Makka bw'oba osooka okukola ki okutandikirako kubanga era omuntu omuntu walema wano wava bijjako bizibu nnyo kwega mulimu obwezigo olwo naye era nga watandikidde Makka wadde yakaluba naye era yali alina kubeerawa kubanga nga bwetwagenda nti Makka Katonda yamuteekateeka nga bwe yateekateeka Baitul Maqdis n'ebifo ebirala ne Makka naye afaanana bw'atyo. N'olwekyo kitabo kya kutiisa, kya kulabula, kya kuluŋŋamya eri abantu, ate ng'obuluŋŋamu obwo n'okulabula okwo kukakasa ebyaso ebitabo kyo si kyanjawulo nti kizze nga naye nakyo nkumiramu giri naye nga kino kyekizze kibutikiddwe omulembe guno kubanga biri byaggwako. Ebyo twabyogera nti ebintu emirembe gitambula negiggwako ne sisitemu zitambula neziggwako. Ekyo omuntu alina amagezi akitegeera mangu etayinza gifuula nsonga nti ate lwaki yasizza kino. Sheikh obadde osoma aya وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه القرى ويتنذر القرى القرى lwaki ekitundu ekyo bakiyita القرى القرى Buganda luvunanga wekiri sagala kugamba nti mama w'ebitundu njagala kugamba kitundu kugamba kale kiyite kibuga nti kyekitwalibwanga ekibuga ekikulu mu nsi yonna. Buli muntu yenna mutima gwe agamba nti Makka kulambula Makka ku nyumba ya Mungu n'ebirala bingi bye tunamanya bye tutanaba kumanya. Nina information yava mu unakani nti abagenda mu kizungirizi naye lwakuba nti ebyo bintu abantu tetubiwanyisiganya kubimanya nti abagenda mu kizungirizi bwe batuuka waggulu balengera emunyenyi oba munyenyi oba kitanga nga ensi yonna ekutte ekizikiza. Abo si basiraamu abagenda mu kizungirizi tekuli musiraamu naye batuuka eyo ne bakubaganya ebirowoozo neba Paris oba neba London oba neba New York eyaka bwe bagenda okutuuka kuno kakasa nga Makka yali eyaka. Nolwekyo kibuga emikisa ate bwaba akyogera agamba nti ekibuga ekyemirembe okuviira ddala ku Nabbi Ibrahim ate nga Nabbi Ibrahim okugjako abantu okwebuzaabuza amadiini gonna kutukkiririzaamu naye Nabbi Ibrahim bw'asengula mukyala we simanyi oba bannaffe bwe bagamba batya bw'asengula mukyala mutwala wa bw'amujja Palestine amutwala Makka. Lwaki amutwala Makka? Ebyo bye byama ebiri mu kibuga Makka. N'akisabira Rabbi jal hadha badan aminan edduwa ya Nabbi Ibrahim era Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baba bamubuuza Abakuraishi nti gwe Nabbi Muhammadi ozza otya abannabbi bali bonna twabulanga balinga Abayudaaya naye nga bwe bawa information kati litundhira qauman ma undhira abauhum nti ojja olabula abantu ojja osomesa abantu bo nga tebalina background ya bubaka naye bano Abayudaaya balina ki background y'obubaka be babagamba nti mumubuuze kino kakati litundhira qauman ma undhira abauhum kakati mbuuzo gyotya wano mu system eno oli Muwarabu Abawarabu tebalina background ya bano Abayudaaya bagenda bagamba nti mumubuuze kakale bamubuuza Nabbi ojja otya naga nti nze mulanga gwa jjajjange Nabbi Ibrahim gwe yakoola bwe yagamba nti Rabbi
wab'ath fihim rasulan minhum yatlu ayatik ate nze nalangibwa nabbi Isa bwe yagamba nti wa rasulan yati min ba'di ismuhu ahmadu olira bwatyo bwabanyonyola nolwekyo eyo entandikwa yaki bamugamba obijjamu otya n'abagirayo bwino nga bamulina nolwekyo bwe tugamba nti ekibuga Makka kino nabbi Ibrahimu yekikolaki yakitandika nabo bamanyi olidde kubanga nabbi Ibrahimu ffenna tugamba jababakkiriza newankubadde nga ate abalabo tibamukkiriza kyogerwako nti wabweno nti yatulako emakka ani nabbi Ibrahimu balinaffe abalala bakikoonako simanyi naye bonna bagamba nti jajabakkiriza kulane eringa etakyagala ekiwakanya egamba inna awla nnasi bi Ibrahim lalazina ttabauhu abantu abali ku nnono ya Ibrahimu be bamugoberera kakati nabbi Ibrahimu bakkiriza nti yali asaddaako omwana kakababere nga bagamba Ishaaka naye mmwe mukusaddaako omwana kyakomaawo yasaddaaka endiga kakati ffe ekyo twamugoberera nabbi Ibrahimu era buli yidi etuuka nga tusala ebisolo nga tujjukira nabbi Ibrahimu natulaba tujja kudda na Afulaku Salam TV tukyagenda maaso ne programu yaffe emboozi mu Quran nga olwaleero tuwumbawumba omusomo ffe gudde tutambuza okukwatagana ku lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Quran ekitiibwa nga Sheikh azze atunyonyolera ng'omulabye ensonga ez'enjawulo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Quran era nga n'olwaleero Quran ekyatambula era nga n'olwaleero ekyasoomooza amanyi Oluwarabu n'atalumanyi yeefuula anoonyereza no yatanoonyereza Quran ekyamusoomooza. Tubadde ku nabbi Ibrahim ti Quran egamba nti abantu abakkiriza ffenna twegamba ntuli banabbi Ibrahim naye Katonda agamba nti inna awla nnasi bi Ibrahim lalazina ttabauhu abantu abagoberera nabbi Ibrahim mazima be abamugoberera mu bikolwa bye so si kugamba bugambe nange ndi wagundi jjajjaffe kubanga nabbi Ibrahim bwe yasaddaako omwana ffe tukisigalako nabbi Ibrahim bwe yakola byonna ffe byetugoberera bano abalala bo bamuyita mu ngeri kino ekyo nabbi Ibrahim ekitutegeeza nabbi Ibrahim nti olw'okuba bonna kale bagamba nti waabwe kati ffe tugamba yate yasengula ezzadde lye n'alitwala e Makka omanyi olwo ekyo lwaki eyanga tamuhid nteekateeka y'obwannabbi buno bwe tugamba nti ekitabo kino Qur'an bwajja kikakasa nga wateeketeeke era wano mu Ghari Hira weesooka okukkira naye nga nabbi Ibrahim yaleetawo omwana we Ismail omwana we Ismail yajjazaala mwemuva nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo tekiriiko nkaayana n'olwekyo tubale twogera ku hidaaya nti obuluŋŋamu kati bw'ova ku buluŋŋamu n'ogenda okubeera nti Qur'ani yekakasa yekakasa okutumwa kwe Qur'ani ekakasa okutumwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ngeri nnyingi twagenda tuzoogerako naye twagamba erijjukira nti obubaka buno bunnyonnyofu obubaka buno bwetuba twogerako bunnyonnyofu ate bubuna abantu bonna hatta n'amajjini ne gagenderamu kwegamba naye ate bulambulukufu nnyo kwegamba Katonda wabanga okubeera nti kiwagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bulambulukufu nti bubuna anti twogere ku bashari okusinga ku muntu nti bubuna bujjanjaba
bwalaja bujjanjaba oba butunuulira obulamu bw'omuntu bwonna okuva lwazaalibwa okutuusa lwava mu bulamu bw'ensi eno ate ne bumujjululaawo enteekateeka yaabwo bumuteekateeka nti muno mu nsi ojja kuwangaliramu bwoti oluzaalibwa owulira bigambo bya tawhidi la ilaha illa llah era bw'oba ofa era la ilaha illa llah kubanga abakkiriza talqini n'abatagikkiriza nze ewange bifaanagana hadisi egamba laqinu mautaakum mukalaatire abafu bammwe zitoyinza kuŋŋamba nti abagenda okufa naye ekisagala kigendako nnyo kubanga nabbi yayita obubaka wali tebumanyi nti ono agenda kufa bamuyita bati muwarabu okumuyita omufu newankubadde nga kikozesebwa naye nze sagala kikozesa ate wano n'olwekyo ne bwe mba nga nzikiriza nti kale lakinu mautaakum ng'akyali mulamu naye era nze mba nkyali ku mulamwa nti la ilaha illa llah nga mulamu la ilaha illa llah nga atuuse okufa era nze mba nkyali mu nsonga yennyini naye nga kyensinga okutwala nze nga nze nti talqini yeeri wansi mu ttaka ng'asembayo tugenda okuyiwako ettaka tumaze okumuyiwako ettaka ntuga nti tukulekedde la ilaha illa llah byonna nolwekyo kwegamba eno gye tutandikidde bulambulukufu ate bunnyonnyofu nti ebyobusuubuzi bwotandika bwekuba sisitimu yakuwasa nga bakuga nti ono akuze agenda afumbirwe ono akuze agenda akolaki omusuubuzi buno bwe busuubuzi riba tekiriyo enkolagana qul ya ayuha alkafirun la abudu lakum dinukum waliya din tuwangala abantu tuli basiraamu bano balina eyaabwe naye nga bututambulira naye nayo tugiyita ddiini ate mu ngeri endala la ikraha fi ddiini teriwali buwaze kujja kwegamba ebyo byennakulana ebinyonyola ndisobola okuwangalira wamu nga mumwaine endowooza ye kakati bwe tujja mu sisitemu z'okusinza buli omu asinza nga bw'ayagala tetukubagana tetuyombagana nokyo ebyo mbadde byonna tubale tutuga nti obubaka ebyobufuzi buyogerako ebyokulya kulu min tayibati ma razaknakum mulye ebirungi mu ebyo bye twabagabira mulye naye mulye ebirungi mu ebyo bye twabagabira bwe bituuka mu bintu ebitawanyatawanya amagezi omuntu ge katonda galisinziirako okumuvunaana eri gye tulaga n'omuntu okubeera nga awangala bulungi bye bitaataaganya amagezi tembisembereranga musigane nga muli mu mbeera y'omuntu ategeera era okuwagira obubaka obwo kugamba katonda wa buyinza n'abatabukkiriza era nabo bajja ne batambulira mu kisinde ekyo wadde nga tebamanyi ne bagamba nti ku luguudo lw'e Masaka muteekeko kawunyemu badereeva tebayitako nga banywedde omwenge batugamba ati mugusemberera kati bano ate ne bagenda bagwikiriza obufoofufu ne beekwekamu ayagamba nti tonywa n'ovuga kayitegeeza omuntu alina emmotoka ye aba alina guviirako ddala bagamba bakola akalango nti mugende musanyuke naye mwe mugenda okusanyuka funa bwe mumala okusanyuka ne munywa ne mukiiko mugende munywe naye ono abadde anywa tavuga kiba kitegeeza waliyo abantu abalala abantu balamu ab'enkizo mwemuba mulonda anakolaki anabavuga ne mu kikampuni ky'omwenge ate baagala ogenda okulaba nga balonze nti haji abaavuga nankani abantu bafu otamanya abanoonya emirimu gaogenda okulaba nga akufiira akamuliko omusajja watwali ku mulimu ate mune nakolawa naye nga ate balaba nga yatajja ndowooza kuzikuba ate kigwo kubanga wekanga wanaabeera naye lujuuju allahu akbar n'olwekyo ebyo byonna bikakasa
bubaka bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebintu bingi bitwayogerako naye olwokuba tuyita mu buyisi ibadaati tonagenda ku ibada mu kusinza. Nabbi yasanga abantu basinza masanamu n'abagamba nti amasanamu tegasinzibwa, n'alwanagana nabo emyaka 13. Ekyomukisa omulungi alwanagana n'abantu be ba Luganda n'abaliranyeewo n'olulimi baluwuliziganya. Era butwogera kuli ya ayuhal kafirun, eno aya ekka ku bakafiri b'e Makka newankubadde nga oluvannyuma bonna abagobera bukafiri b'e Makka naye nga ekka ku bakafiri b'e Makka be bagamba nabbi nti kati tutegedde ebigambo byo tubirabamu omulamwa naye obutatataganya kitundu ky'e Makka kino tusinze fe tulabye bwe tuti tusinze Katonda omwaka omulala tusinze bifaananyi byaffe Balaata baani kulani olwokuba ekyo tekimu compromise kano teyakirinda gwe mulama gwe yajja okusooka naga qul ya ayuha alkafirun bagambe abakafiri b'e Makka la abudu mata sigenda kusinza bemusinza bwera amaliza n'agamba lakum dinukum waliya dini eddiini yetwawudde mwe eddiini yammwe naye kwegamba si lutalo nze munzikirize kati bamugaana wano kukolaki kutambuza daawa bamugaana okunnyonnyola abantu kakali ekyo nakyo kaali kakodyo kakumukugira nti ekyo bwe tunamaluki bwekiyitawo kino nga tumumaze mu mwaka wuno kye tunaamukola aligenda okutuuka mu guli ogwe gutusinza ng'abantu baweddemu amaanyi yo n'abagamba otya nti tumisinza biri ate nga nomwaka oguwedde ate nga byobadde osinza ate nga naguno ogunaggwako guno ogugwo ate era byojja kugayali ndagaano nga terimu makulu terina makulu. N'olwekyo netugenda ku kisembayo ekya ibada nti Kulaani Katonda yagissa tulyoke nga kyakusinza tufunamu empeera. Wagamba ataabudu bitilawati alquran gwe mulama gutwasembyayo mu programu ewedde ekyo kyamanyidwa nti Kulaani eno ng'oggyeko ebirala byonna okusomamu obusomi harufu emu omuntu afunamu empeera harufu emu afuna empeera 10 bwezityo. N'olwekyo Qur'ani ng'oggyeko okubeera nti kyakuluŋŋamya nozzaako n'okubeera nti yekakasa obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate gye tuyita tusinza nayo ezzikiri okwogera Katonda okusinga obulungi okwogera Katonda okusoma Qur'ani eno newankubadde tusobola okukola adhikaari endala ate nomatu zonna era bugenda kubanga subhanallah walhamdulillah byonna ojja bisanga mu Qur'ani subhana rabbi al-ala ojja kubisanga mu Qur'ani kubanga yamalaga fasabbih bismi rabbika al-azim eri mu sura eringa eggwako suratul Waqi'a fasabbih bismi rabbika al-azim nabbi n'agamba azimu rabbakum kati nekibeera ku mavivi tugamba subhana rabbiyal azim bwemala ogamba sabbih isma rabbika al-a'la tuli mu ibada tetuli mu ibada sabbih isma rabbika al-a'la nabbi n'agamba kati wali mu jjaga gamba subhana rabbiya al-a'la kwagamba nti Qur'ani yonna zikiri zonna ibada buli naye nga zikiri esinga okufunibwamu empeera kugisoma Qur'ani kugamba kyova olaba nze nakuwalira nnyo omuntu yenna kwesina muntu gwemanyi gwenjogerako mithaati omuntu yenna nakuwalira nnyo omusiraamu eyogamba la ilaha illa Allah olunaku lwe ne luzibanga taleeseemu adhikaari zikiri kubanga zikiri teyeetagisa kufuna wuzu teyeetagira subhanallah ekyo nga kiwedde akaseera kofunamu ngo bwanali ngenzeeko ebuwarabu eyo bajjukiza nnyo abantu nti la tansa
dhikrallah kukubo kubagenda kuboba otambula oba olumya oluwarabu olumanyi nosanga akapande kati nawe bwobanga olimu ababeerabidde noga subhanallah naye oba naffe abawalimu manya mu abawali musee abantu bano tubajjukiza nnyo kubanga twakendeeza mu adhikaari twakikonako emabega nti abantu amu adhikaari tebazimanyi fetumala okusaala kati naddala ffe ab'ebibuga eno assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah netusirika imamu oba nalina byalinaayogerayo abantu ne bagenda neffe eri ekasana nakibana ate twabanga banjawulo era twakula adhikaari twazijja eyo olumala netuzikola awo netuzikola naye kati abantu tebazimanyi fenna ne ku mikarrara egisomewo gye mu masomero teri yadhikaari ate olwokuba silibasi z'amasomero zibeera nankani kakati ffe tusomesa eno ey'eddiini ate tulina okuvuganya neya secular nolwekyo adhikaari omwana twagambye nti oluzaalibwa ebigambo byateekwa okusooka okuwulira bigambo bya dhikiri abeere nga awulira la ilaha illallah bwewatuuka okutandika okulya emmere oba okukola ekintu kyonna nga tumuga nti bisimillah kwegamba awakawano gwenakuwalira ye muntu ebyo abirabanga ebyolusaago bali kyebavuga latanisa dhikirallah tewerabira okwogera ku katonda kubanga okwogera katonda ngaoli mu motoka ovuga gaali otambuza bigere newe oba okutta ekigaali nga kyosindika tewalina dhikiri kikugamba kintu kyangu nnyo ate nabbi agenda nga akulondera kubira ebifaana binaga kalimataani khafifataani ebigambo bibiri byangu bizitowa nnyo ku minzaane ate biganzi nnyo eri katonda bigenda kuzitowa nnyo ku minzaani nga bapima emirimu gyaffe subhanallah wahamdihi subhanallah alazim ekyo omuntu nakuwalira nnyo omuntu namalako naku nga ekyo tasobodde kyogera netugenda wali mu lwali netugenda mu takisi netugenda wa omuntu kugamba n'olwekyo ekitabo kino Qur'ani ekyokusatu omulamu ogwokusatu kano lwaki yakissa ku nabbi Muhammadi tubeere nga tukola ki tusinza nakyo twagamba aya ya suratu Fatir ya 30 egamba inna alladhina yatuluna kitaba Allah mazima abo abasoma ekitabo kya Katonda Qur'ani wa aqamu ssalata ate ne bayimirizaawo n'esswala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran ate ne bagaba ne mu ebyo Katonda byebawa mu lwatu ne mu kyama yarujuna tijaratan lan tabura abo balina garanti nti obusuubuzi ekyo kiringa busuubuzi anti obusuubuzi kitegeeza kuwanyisiganya biri byowadde eri oba oleese batatredi ekijjayo obulungi noleeta ne bakuwa mpankuwe kakali kitegeeza nti ewa Allah bw'osoma kitabullah noyimirizaawo n'esswala n'okola ne saddaaka ne zaka eyo eyitibwa tijarata lan tabuura ebyo bulinga obusuubuzi obutagenda kukola ki kusala n'olwekyo mulimu kitabillah kakati empeera endala ezo tuzireke kuba nazo twazogera luli twagamba era Katonda lwaki yakola ekyo Qur'an kubanga ibada nagifuula ibada nga yo yanjawulo so nga tulinayo ne ibada y'esswala ekulembedde ebigenda okubalibwa ku nnaku lw'enkomerero nga swala naye yesswala nga yo kwegamba kuno kusoma busomi twagala kusoma busomi naye obanga totegeera makulu kulimu empeera era osigala ng'oli ku mulamwa gwa dhikirullah wadde ng'osoma busomi so nga ate ibada ey'esswala yo bwe tugendamu bw'obanga toliiwo totegeera nakutegeera teba swala ekyo kitegeeza esswala eno tuteekwa kubanga abantu bonna abasaala baseeyo mulaka si kusaayo mulaka olumala okuyingira obusiraamu ne baga nti batwalikako esswala 5 oteekwa okutegeera kiki ekyo tekitegeeza tokwata bukwasi bino bigambo nti wala dhalin amin allahu akbar noba nti osadde byonna oteekwa okubanga obitegeera kubanga yenjawulo gye tugambye yokkulaane ne bw'osoma otya buli wosoma ofuna mpeera omuntu nga totegedde kintu makulu gaakyo eno mu ibada ey'esswala ibada tetuuka
tosobola kugoberera kintu nga tobyotamanyi tekisoboka nowanga emyaka 20 mu busiraamu 40 abazaaliddwamu nga tahiyatu tagimanyi makulu gaayo dua ulistiftahi duwa eggulawo eswala nga kwegamba byonna nga tobimanyi kati ate oba osaala ki nolwekyo abantu abazaaliddwa mu busiraamu n'ababuyingiddemu bonna bateekwa okuyiga eswala amakulu gaayo n'ebigenderwayo kale ate n'olyoka ossaako okubeera nga osaalawo oli kikumirirawo naye nga ebirowoozo biri walala nolwekyo kakati lwaki katonda yakola bwatyo twagamba lwaki katonda yakola bwatyo ekulaana okugifuwa nga ibaada kugikuuma ekisooka kwe kubeera nga ekuumibwa kubanga ebitabo ebyasookawo obuzibu bwe byafuna naddala ku baagala obikozesa ate nga byaggwako kwe kubeera nga byafunamu version ez'enjawulo eyeviana neyawa kakati ekitabo kino okubeera nti nabbi wakyafudde kisigadde ate nga kyamagero ate nga kikyasoomoza abantu kutuusa ensi lweriggwawo kwe kukikuuma nti yasooka nakissaako aya zetwasoose nazo 7 eziddiŋŋanwa nti ako kabonero kakulu nnyo ako kalaga wahdatul fikra kugamba endowooza international nti ne bwogenda e Paris gye boogera sava vie naye ne bebagaana okwaziinira ebweru naye bw'oyingira mu sitebe nti kadi kamati sola kadi sikamati swatu kati abafaransa bagenda kukola ki toyinza kubuuza lwaki batunudde eri emimbali enteekateeka y'emu mu east ne mu west ne wonna mu kontinenti zonna mu Afirika ne mu Asia ne yonna kugamba aya zino 7 zokka kale tusobola twogerako zokka nti zonna zikulaga wahdati etafkiri kugamba ideology erinakani eryemu oligisanga mu ki awalala mu communism bwonojja owa China yali mulala n'owa Russia mulala owulidde bwonojja bu capitalism nefanana bwetyo abamu bamalira batunda ebintu ebimalirawo ddala basigazaako Sheikh Obama abadde ne system ya insurance oba yaki ono bwe yazze kwe yasookedde okumenya naye zino aya 7 togenda kuwulirayo mpulubujjo kwizo mu nsi yonna newankubadde ekitebe kiri Makka kubanga Nabi Ibrahim ya awi ilaihi yasaba eddua ti abantu bonna babeerenga bonna babawuguka emitima gyabwe gyonna girowooza wano akasembayo simanyi batusigaze eddakiika mmeka mu bufunze akasembayo nti najja tuteerawo kugamba olulimi luno okusoma Kurani kuno kutukolamu olulimi olutasomeseddwa kubanga ennimi tezisomesebwa muki muktabarati somero oba kiba bakola ebintu mwe basomeseza ennimi nga mulimu nebino ne bakakensa mu nnimi bw'oba ogeza okusoma Olufalansa luno Oluwalabu omuntu w'essingo teri yali ali musomeseza naye owekanga alwogera ate aya 7 nowe Mawugola nowe Bangladeshi bonna aya zino 7 lulimi lwe lumu sahalun alaihi lwangu kuye n'atali we ntanagira ewekanga lusse nga salamu agikutoledde bwegamba kakati netusembyayo kyetwasembyayo netujja tusisinkana mu Arafa nga fenna tulina olulimi olwo enyambala sagala kwogera ku birala njagala ku lulimi Kurani engeri Kurani nti amawanga gonna n'ennimi zonna fenna tutulamu Arafa netuwuza kutubeki naye nga teryabuuza nti bagamba ki era nga tebaleeseewo misindalo gyanjawulo ng'abajja mu bitongole bya United Nations ye Geneva ne Paris ne New York
abantu bonna bali bavunuzi ono ayambadde ku muntu bwewagende makka walaba yabambadde amatu nga bawuliza kutuba kulani ekyagisiza lwaki katonda yagissa yagissa nga kyakusinza nti egatta abantu mu nsi yonna mu nnimi zaabwe ez'enjawulo n'embirowoozo byabwe enjawulo bajja makka babeera omuntu omu lwakuba kulani eno. Sheikh tweyanziza nnyo okubeera nti otufuniriza ensonga eyo kyensuubira nti gwemunaffe atulaba kutegeerwa ki Allah subhanahu wa ta'ala yatuusa Qur'an ekitiibwa. Ensonga kigenda okukukkaatiriza olwalo nti teweerabira buli kiseera kubeera nga otendereza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mu kumutendereza mujja okubeera nga ofuna ebirungi. Mbadde bali balungi aba puroguramu yaffe eno puroguramu emboozi mu Qur'an ekitiibwa. Tusikana omundi omulala ate n'ensonga endala emboozi endala Habibu Semakola gemanya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullah.